Olunaku olwaleero olukungaana lwa NAM olwetabwamu abakulembeze b'amawanga n'ebitongole ebiri ku mutendera gw'ensi yonna we lugguddwawo mu Uganda ng'abakulu bagenda kuteesa ku nsonga ez'enjawulo omuli ebyobufuzi by'amawanga, ebyenfuna, eddembe ly'obuntu, embeera y'obudde n'obutonde bw'ensi n'ebirala ebigatwala mu maaso. Mu lukungaana lw'abannamawulire FDC lwetuuza buli bbalaza ku kitebe kyabwe Najjanankumbi bakukkulumidde gavumenti olw'okusindiikiriza nga bannayuganda n'okubayisa obubi naddala mu kiseera eggwanga bwe liba lifunye abagenyi okuva mu mawanga amalala. Banyigirizibwa nnyo kubanga bizinesi zaabwe zaagobwa ku makubo, abalala transport egootaanye, mulabye endowooza n'emiwendo gya taxi gyeyongedde naddala bali ku lw'entebe. Omwogezi wa FDC John Kikonyogo agamba nti gavumenti esusse okulinnyirira bannayuganda nga ne mu kiseera kino ng'olukungaana lwa NAM lutandise. Bannansi abandi eyagalidde mu kukyala kw'amawanga gano basoomoozebwa nnyo okuli okusiba amakubo mwe bayita, okuggalawo emirimu gyabwe n'ebirala ekibaleetedde okukyawa olukungaana luno okusinga okwesonga ebinaaluvaamu. Singa babadde bakakasa nti ssente ezigenda okuva mu lukungaana luno zigenda kuyamba bo bonna nga bannayuganda. Naye kiruma nti ssente zino ezimu ziyinza obutabayamba ne zikumeeyo waggulu. Ekyokulabirako wano twakwata obuwumbi 45 ne tubusindikira Mr. Lupereria agenda azimbe ekisenge bagenda okuteeseza. Kyetutamanyi nga bannayuganda nti tufunira wa mu kintu kino. Kikonyogo annyonnyodde nti gavumenti ebadde esaana eteeketeeke bulungi bannayuganda ku nkyukakyuka zino n'engeri gye banaayita mu kiseera kino okutuusa abagenyi lwe banaakyaluka. Mu nsi endala bandibadde babateerawo n'akasente ne bagamba ebbanga ly'otagenda kukola wiiki 2 zino tukuwaddeyo ba miliyoni 1 badde otunda nyaanya va ku luguudo ogirodde eka onogira okozesa ssente ezo olukungaana lwe lunaggwa onookomawo. Nabo bonna babagyeko tewali yasasuddwa. Sabbiiti ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yalonda n'okuzza obuggya akakiiko k'ebyokulonda, kyokka FDC egamba nti tekalinaamu ssuubi kubanga abalondeddwa bonna ba NRM era akabonero akalaga nti okulonda okujja tekugenda kubeeramu mazima na bwenkanya. Twatwala ebirowoozo nga twagala akakiiko kane badde kalondebwa nga abantu bonna bajja mu lujjudde ne basaba omulimu guno. Akakiiko ne kabeera wali akabawa interview ne balondebwa nga bwe munnayuganda alabye nti basaanidde. Mu ngeri y'emu Kikonyogo asekeredde Lord Mayor Erias Lukwago ku bye yayogera gye buvuddeko ku beegwanyiza okufuna kkaadi za FDC ng'akoma ku bantu okuzikima Najjanankumbi. N'ategeeza nti Lukwago ali ku bibye kubanga takyalina buvunaanyizibwa bwonna mu ntambuza y'emirimu mu kibiina. Twalina ba MP 25 twabagaba bano ne foomu zinga zino mu kisanja kiri ne banyooma ne batazinona. Abala abazinona bonna kati bali mu Parliament, abatazinona teri n'omu bwati ali mu Parliament, bagenda mu kibiina ekirala teri n'omu yakomawo. Kati abantu b'amagezi bazinone tutubole okutegeka obulungi tulabe engeri gye tutambulanga ekibiina. Olunaku olw'enkya ebibiina eby'enjawulo ebivuganya gavumenti bisuubirwa okubeera n'ensisinkano ey'awamu ku kitebe ky'ekiwayi kya FDC ekituula e Katonga mu Kampala, wabula FDC egamba nti olukungaana luno terumanyi era tegenda kulwetabamu. Ne bano abakozesa akapande kafuta okutegeeza bannayuganda FDC teri mu bintu ebyo, babikola ku lwabwe, beeyita bweyisi kye batali, naye tetujja kugenda kubalumba. Bwe tubalumba tujja kuba tubawadde ekyokwogera. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, Gambuze. Kakati omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform, Robert